يهدي لما منحت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sharif, ngasi kusudia kubeera musaazi. What could be the problem? Chichi oyina ekitali kituufu kiki? Sikusuubira sikulabangako mukoze ku office mu budde buno. Kiki waliwo omutawaana? Waliwo embeera yonna yonna? Wallahi Yusuf, I'm so disappointed. Disappointed? Chichi waliwo omutawaana kyova olaba nenkwekanze nnyo okuwulira ng'onookinga ng'oyingira essaawe. Waliwo omutawaana? Yusuf, sister we ava waka. Sister wange? Yeah. Sister ki? Yusuf, tombuuza ontabula. Sister we ava waka naye ebigambo byaŋŋambye ya Rabbi, ebigambo byafokomose bwira bikyampuumira ne mmatu. Tuliyo n'obwongo bufunye kamunguluze era sibi n'amaanyi gampeddemu Yusuf. Sooka olinde. Nze engeri gy'oyingiddemu wano nkulabye nga there is something wrong. Sikusuubira tutera kujja wano budde buno. Era tutera kubeerawo ssaawa zifaanako bwezi. Ate n'engeri gy'ozzeemu si ye ya bulijjo. Sister ki? What could be the problem? Mbuulira what could be the problem kukyankalanyiza. Era mwogedde ku kiki kyagambye gye kikuggyeeko wali. No. Sharifa, please. Sharifa. Hello. Yes, Helen. All you do. Oyiseeko ke wange. Okay, no problem. Hello? Yes, Jewel. All you do. Go badde waka. Okay, yes. Kati, yes. All you do, wanjagala kukola. Mukusange wa. Okay. Ngenda kubeerawo just in a few minutes kanzije. Nyamba bambi tovaawo. Just in a few minutes ngenda kuba ntuusewo kanzije. Siri wala already in the office one. They come from it right now. Come from it just few minutes. Ngenda kuba ntuuseeko awo. Tovaawo awo bana. Bwe sooka funa konywa nkusangewo. Okay. Wait, secretary. Jambo sigaleko. Anyway. Okay, it's okay. Bireke. Anyway, it's okay, madam. Assalamu alaikum.
Mama ne salamu nayo ogituulanga. Sharifa, kiki? Katoli mu mbeera zo. Shukula. Ekituufu simanyi bwe mba ntandika kubikunnyonnyola. Simanyi bwe nnyinza bikuttotolera kimu ku kimu. Naye mpulira n'amaanyi gampeddemu mwana gwe. Amaanyi gakuwedde? Kiki? Waliwo obuzibu? Buli waka oba buli ku mulimu? Simanyi bwe mba mbitandika. Simanyi bwe nnyinza kunnyonnyola. Naye mpulira amaanyi gampeddemu. Amaanyi gakuweddemu? Ekyamazima Sharifa sikutegedde. Maria nedda Maria entegeera y'ebintu byo yansoberaga. Kakkana tula wansi okakkane tula entegeera y'ebintu byo yansobera. Bale tutigira Maria oba otegera kati biki by'ogenza osamwasamwa nabyo by'otategeera. Yusuf sanga kungamba kusamwasamwa. Yusuf lwaki wekuumira ddala mu mbeera etali yiyo? Mbeera ki Maria gye neekuumiramu etali yange? Gwe togiraba? Maria, Sharifa ava ku ofiisi naye engeri gyazzeemu mulabye ngalabika aliwo obutakolaki obutakwatagana bulungi ng'ali mu mbeera etali ntuufu. Mwekoze eki? Tonakuyita ebyo. Yusuf njaga kati ombulire nange wano amazima. Omuwala wamugamba gwani? Kyovulaba Maria nja kubo. Kati kyogamba asobola okuba ne girlfriend wange ebbanga lyembadde nayo nga tamanyi mannya gange. Amannya gange gonna ngamanyi. Kale woba amanyi amannya go wamugamba oli wa ddiini ki? Simanyi olukompose n'ebitakwatako. Tonnabiita kulokompoka. Tubanga ova mu kulokompoka n'ebitakwatako gwe Maria. Ntunula eyo n'ebibuuzo by'ombuuzo ndaba ng'olabika ova kulokompoka na bintu bitakwatako. Okyakuyita okulokompoka? Nze akola ndabye kanneesirwalizaako. Nenkagamba nti tekanneesirwalizaako ebyokwesirwaza kabyesirwalizengako ggwe. Nkagamba byenkagamba kaddamu birala. Simanya mu nnyumba asaze mugiro misaalo kalina obupapula bwe kali mu kuwandikako bonna simanya Allah biki. Yusufu afuuka ddi omusiraamu? Ku bijja byewaffe walaba yaani omusiraamu aliyo. Nze nkagambidde ddala amazima nekagamba ffe tetubeerangako basiraamu. Naawe tobeerangako musiraamu. Oli musajja mukatuliki. Maria bannange oyonoonye ebintu. Birwa byenyonoonye. Maria tutegeera bannange. Nga lwaki sitegeera? Nga lwaki sitegeera? Sharifa akimanyi nti nze ndi musajja musiraamu awedde emirimu. Ozootagala laba ne sapuli. Kati ntandika kwambala misalo nti ate gye ntambula nagyo. Era nina kwambala sapule kuba ndi mukatuliki. Kati kitaffe awulira ati oba kale bajjajjaffe bonna naye manya nti ovudde ku nnono yaffe ey'obukatuliki ti ate simanyi kati wagenze mu ddiini ndala. Omwana muleke agambye nti ngenda mu ddiini ndala. Oba ogenze okwonoona abaana b'abende. Sharifa totaogera by'otategeera. Lwaki sibitegeera? Gambye Sharifa mwagala ng'omuntu. Sharifa tuliwo ffenna twagalana era yamanyi ndi musiraamu. Ate otandika kulowa ate biki gwe ky'oba omanya nkagambye amazima ne nkagamba nti tobeerangako musiraamu. Oli musajja mukatuliki. Subhanallah okuva. Gwe omusajja yandibadde ayita Mama Maria akadde kano alatandisa bya kisiraamu. Olokompoka n'ebintu bibataku. Biwa byandokomposo nabyo wasiraamu kaddi. Ku bijja byewaffe olabako omusiraamu. Olabako omusiraamu. Mpozi ng'onoonya kimu kuboola. Tukugambe toddanga ne ku bijja byaffe tetukuzikangako. Fena family tukuveeko. Oyo noonye maka gange. Omuwala tulina bwe tutambuza ensonga. Nze mmanyi bwe nzija okukwata ensonga zange. Ate ojja. Gwe ky'oba omanya nti nze ndese ndi ono ninoonya botereza bintu. Ntegedde okuva ku ofiisi nze bwe ndabye embeera ebaddewo ntegedde ntwala ekateeka okuba abaddewo ekitali kituufu. Leka nsooke nzire ku ofiisi. Nsooke nzire ku ofiisi ndaba ate bwentereeza issu zino. Maria kati Maria toddanga ewa. Mwana gwe bw'eribanga ddala bituufu Yusufu si musiraamu genda kukula otya?
nze simanyi nakumanya kuba byankalidde dda ku matama. Simanyi bwe ngenda kunnyonnyola b'ewaka, simanyi bwe ngenda kufeesinga Haji ne Hajati kuba bakimanyi bulungi nnyo ddala Yusufu Musiraamu awedde emirimu. Era essaawa yonna bamulindiridde mubatwalire mu batongo. Ebyo naye Maria labo gwe omanya teri kintu kimazeeko waya nga kuyingira mu nnyumba nenkwata njeyo omuke kantuleko omukazi nange atugutulako ogwo musaala neŋŋamba yiye nenzirako ewala nga tutulawaawo awo tufunirawo wuzu neŋŋamba ennyumba ya Yusufu ngenza okubuuza akawala nkabuuza nga kandaga kale ko kasiraamu nnyo neŋŋamba Yusufu kuva ddi nga musiraamu naye kaganze munaye tonneesiriwalizaako nze gwe weesiriwalizaako ndi mukyala mukatuliki ne Yusufu musajja mukatuliki tabeerangako musiraamu nze naye katulire amazima tongamba nti okawala budde omanyi gwe nkumanyi oba eddala oba atwala lyabase ate nze mbwekeberera nkatulide naye kagamba ffe tuli basiraamu ffe tuli bakyala bakatuliki mu nnyumba mu kifo ky'okuteekamu emisalo gye simanya biki yandiraddemu sappule mu nnyumba ya Yusufu nenkwate kuba ate mbuze ne Yusufu aye ne Yusufu wana lyonkolya simanyi nakumanya ko ne bwe mubuuzizza nga byanziramu bya kitumbaavu naye ndese muwala budde ne mukazi taleetako butumbaavu tanneesirwalizaako yafuuka ddi omusiraamu nze ndese muwala budde naye omanyi kyoba okola gendako ewa Yusufu omanye amazima oyo omwana tatwesiriwalizaako naye gwe kyoba omanya nze ndese naye muwala budde bannange naye Yusufu yabaaki kamaliriza wano byenkola ndabe nga nange ŋŋendayo. Mwana gwe amaanyi ganfedde batesh fate Yusufu si musiraamu. What? Obijeewo muganda we kennyini yambuulidde buli kimu era nakakasa nti bo teyabangako basiraamu kyokka ng'ekiriwo essaawa yonna Yusufu oyo musitula mutwalira Hajati ne Haji ewaka mu butongole ng'omwami wange kyokka ekisinga okukwasa ennaku si musiraamu. Awo naye olaba kola ekintu ekyo ddayo ogwe kennyini olabaani Yusufu kuba olaba kisoboka abafamire ye ne babeera nga si basiraamu naye ye Yusufu ng'omuntu ng'atula shahada kati ojja kwesiba ku kyabali naye nga Yusufu ng'omuntu musiraamu ddayo omwebuulize Yusufu ye kennyini ofune first hand information okuva mu kamwa ke nze ge magezi genkuwa ddayo naye kansireyo senga Yusufu wamulizaako ennaku zino. Yusufu mwandudde omuwuliza kiki waliwo obuzibu bwonna. Maria awange aŋŋambye omukazi agenda okwanjula Yusufu mbu musiraamu. Musiraamu? Mbu gw'obiggyeewo. Anti nkugambye Maria ava wange. Nga bw'omanyi akalakya ka Maria. Nze aŋŋambye mbu alese avumyevumye omukazi n'amuwalabula n'amuleka. Era nze bw'aŋŋambye ko nze kanzirukeko ewa ssenga ndaba oba naawe olina ky'obimanyiiko. Nze mbadde sirina kye nnaategedde ku bikwatagana n'ekyo. Ssenga Maria nsanze sirina kye nnaalidde yadde okunaabako kati kansooke nzire ewaka nfune kyendya nabeeko ate ŋŋende ewa Yusufu ndabe ye ekiriyo. Kale tuukayo ate gwe onombuulira by'onooba oggyeeyo. Kale ssenga. Yusufu njagala kigambo kiva mu kamwako. Saagala onnimbe wabula nnyamba kusaba ombuulira amazima. Osanga bwonna ŋŋamba amazima ganaafuula ow'eddembe. Kituufu Sharifa kituufu amazima malungi
era amazima ebiseera byonna lwe tugakozesa mu nsonga yonna gayamba oluusi okukakkanya emitima gy'abantu egiba giri waggulu oba embeera ebeera teri nnungi nti omuntu bw'afuna amazima oli awakakkana mu mbeera yonna gy'abeeramu. Naye ate oluusi waliwo amazima lwe gateetaagisa oba lwe tulina osooka ogassaako emabbali tusobole okubaako bye tutuukako nakyo mu bulamu ekyo nakyo kibaayo. Kati saagala tugassa ebbali wabula njagala ge gaba gakulembera. Mukwano mbuulira ekituufu. Sharifa. Yusufu yogera. Tell me the truth. No, you know, the problem is actually right here, see now any water, at least we would have get some glass of water or a glass of juice, at least to cool ourselves, you get. Nay see now one mazi. So, I don't know, in a chikolantia. Yusuf, zendyoke, sagala mazi, sagala juice, wabula nzano kuogera nawe, ombulire ekituufu. Oli musiraamu toli musiraamu? Mbuulira manya amazima. Yeah, Sharifa. Okay. Amazima gega. Siri musiraamu. Yeah. What? Cool down, Sharifa. Cool down. Kaka. Kati lwaki weekwese mu kintu ky'otali okumala ebbanga lino lyonna? Sharifa, I don't know. Naye ensonga eri bw'eti amazima ge gano Sharifa. I want to get it from me. Sharifa, the truth is nali nkwagala nnyo era nkyakwagala. Kakati nakutunuulira ne nkulaba ng'olabika okulidde mu maka masiraamu nnyo ate nga naawe oyina eddiini nnyo ng'eddiini yo ogyagala nnyo. Kakati nga bwe sikozesa kintu ky'oyagala ekyamazima nali sijja kufuna. Naye good enough. We've stayed here for some good time. You know me. Tondabamu nti oba ninamu ekintu kyonna ekikyamu. Nze kankubule Sharifa. I know we can stay together. We can love each other. Netukibala. Sharifa. Sharifa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndio alaikum ganda wangu. Kabisa. Nanjiwe. Alhamdulillah. Nitambula kitya? Sinibi. Ozimwe se. Fuje tuli mpola mpola. Tsanze kawo nange. Wentu badde kuno obu. Chichi waliwo obuzibu. Tewalise. Alhamdulillah. Mbadde mpitawo. Ningamba naye sobola okuyita ku muganda wange Yusuf. Ganzikirire mulabeko. Alhamdulillah, Allah mulungi nkusanzeewo. Ngamwendise? Sibale na tabbo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naye wallahi nfunye ekirowoozo. Yusufu wali ofumitirizaako nti eddiini y'obusiraamu nnungi. Wallahi wabillahi watallahi walillah obusiraamu bulungi. Obusiraamu bulungi. Okumanya nti ddiini nnungi wowonna woogenze kasita osanga musiraamu muno almuslimu akhul muslim omusiraamu aba muganda wa musiraamu kasita akutolera salaamu n'ogiddamu oyo aba afuuse muganda wo era buli kimu mukisharinga ng'ogyeko bino byogamba nti obusiraamu bulungi tusinza mirundi 5 buli lunaku tubeera bayonjo naki Allah bwe yatuuka ku nsonga y'okufuna omubeezi oba ababeezi Allahu akbar walilahi alhamdu
Allah yatuwa eddembe natuwa eddembe n'agamba muwase mathina wa thulatha wa arbaa muwase abakyala babiri oba basatu oba bana. Allah n'atuta bw'obadde ojja olinaku omuwala gw'osinkanyeka omuwala oba mulina kyemwogeddeko? sina muwala gwe nalabye. Nze mbadde ngenda ku Serena ningamba kampite ku muganda wange mulabeko. Waliwo omuwala gw'obadde ontumidde sina gwe nalabye. Apaana sina gwe nalabye. Naye obusiraamu kumanya nti ddiini nnungi. Allah n'atuwa ebbeetu nti tuwase abakyala abasuuka mu omu. Naye era tutolera akakwakulizo nti omuntu bw'onaaba nga weekengedde ku lw'obusobozi bwo wasa omukyala omu. Naye kati nze bwe ntudde ninfumitiriza muganda wange Yusufu nga bwe nkumanyi, alhamdulillahi Allah yakwazika ku sente ozirina. Ningamba apaana nina ogenda mbulire ku muganda wange Yusufu awasa omukyala omulala asooka ku omu kuba obusobozi obulina alhamdulillah. Kubanga omukyala ono omu bw'afuna obuzibu muganda wange nawe oba ofunye obuzibu naye Allah n'atuta. Ate kumanya nti Muhammad yatwagaliza okwakkatiriza ku kino Allah kyeyatugamba n'agamba nti fatazawwaju alwadude alwalude muwase abaana abato ate nga abazaala. Kyali ategeeza mu kyo titugenda kuwasa abaana abato mu myaka, tuwase abaana abato okuva ku myaka 18 kugenda waggulu naye ng'abo abantu basobola kuzaala si kuwasa bakadde. Onfuna muganda wange kati nga gwe Allah gwe yazika ku sente mbadde nkusaba otuukirize n'ensunna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam owase kuba twateebwa twateebwa owase muganda wange alhamdulillah sente ozirina Allah azikwazise ate obusobozi obulina mbasiraba lwaki towasa. Naye wallahi wa billahi wa tallahi wa lillahi Allahu akbar obusiraamu ddiini nnungi, ddiini nnungi, ddiini ya buyonjo, ddiini ya kusinza omukuwasa. Allah yatuwa eddembe tuwase abakyala abasuukamu omu. Kati oba oyagala ki mu nsi eno Allah akuwadde sente oluvannyuma olwa sente gaba masanyu gakuwasa muganda wange wasa. Biringeri kutabuddemu naye ojja kuwasa wasa muganda wange wallahi obusiraamu ddiini nnungi. Allahu akbar yalengera wala dda tugamba ti singa tuwasa abakyala abasuuka mu omu n'abalala bajja kukendeera. Naye engeri gye mbadde nina gye ndaga badde nsaba onzikirize muganda wange kulabyeko alhamdulillah Allah tusisinkanyiza ontengende inshallah tujja kusisinkana twongere okukanya ku nsonga zino inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanza muganda wange tweraliikirira ebyo byaffe si gwe gundi ogusobose tekirina buzibu inshallah tujja kuba tusinkana tekirina buzibu inshallah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kuli kae hema okwala twavudde mu jjuma tonneeyambula edda ndowooza okola gwa kubeyuka mukazi wattu tonnakuyita nno kubeyuka
naye sis ennaku zino toli mu mbeera zo kiki olina obuzibu mwana gwe obulamu bukyansobedde kiki butiki tetambula bulungi ate oggwamu maanyi bizinensi yonna ng'etandika bwetyo weebeera Zulfa bino si bya bizinensi ate kiki waliwo obuzibu si mwana gwe mpulira binsoberedde ddala simanyi nawe mbitandika anti buzibu ki Zulfa Yusufu si musiraamu subhanallah olimba naawe ekyo tekisoboka ngate tekisoboka kityange wedde kyasobose dda gano genkubuulira ge mazima ye mwennyini yankakasizza naŋŋamba ye si musiraamu tabeerangako musiraamu kyokka simanyi we ŋŋenda kutunuulira hajati mu maaso fe singe haji mugambe mbu Yusufu si musiraamu nga bamanyi musiraamu ggere mugambe kubeera tolina kyakuzzaako oba omwesonyiwa mwesonyiwe okimanyi bulungi ewaffe tebasobola kukkiriza musajja atali musiraamu Zulfa assalamu alaikum alaikum salaamu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin Yes, come in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Okay, cross the door. How are you? I'm fine, how are you? I'm good. Lero. Shakira. Wanje? Shakira. Tumaze banga. Banga kadeni. Mazoba banga ki. Nga sikulaba nga nwanto linyawo. Yusuf, kituufu mbuze ebbanga ly'ogamba nti ddene era si ly'eddene eriryawo. Ate era okimanyi giba mirimu gy'egimbuza. Naye nga n'ekindeese ensonga nkulu Yusuf. Ensonga nkulu nno munnange. Yusuf. Sheikh ayagala kwogera naawe. Sheikh waffe ayagala kukulaba, ayagala kwogera naawe. Anti munange okimanyi waffe ddiini nnyingi, ddiini y'amaanyi maka gaffe. So Sheikh yaŋŋambye nzije kulabe kugamba ayagala kwogera naawe alabe obusiraamu bwo bwenkana wa. Eddiini y'Obuyisiraamu evaawo ekomawa. Which is okay. Shakira. Yes. Yeah, it's okay and it's fine. Nichinebuza. Wachikati. Shakira, tumaze banga ddene. Titukyawuliziganya. Sikulabako. Naye era mbadde gye mbadde nze nga nkulowooza kati kimanyi naawe obadde ondowoozaako. Kyogamba tonjagala? Kituufu Shakira nkwagala nnyo. Naye Shakira, simanyi oba nkyogere ntya. Ekyamazima Shakira, oli muwala mulungi. I know. Naye sikusobola. Shakira, ebintu byo oyagala bintu bya class, bintu bya play, bintu waliwo simanyi bwe nkikugamba. Yusuf, leka naawe tonsobola azin Yusuf, nkiwa ebintu byange ebisinga mbyegulira. Nsobola obyetuusaako. Bwefa ku kimu kyakunjagala tweyagale, genda olabe Sheikh ki kyakugamba, ffe tugende mu maaso na laavu yaffe.
Gwe lwaki ofa ku bino mbu Shakira ayagala ebintu bya bbeeyi biki biki? Ebyo bireke. Naye kati Yusufu oyagala bintu bi expensive oba oyagala muntu? omuntu nkwagala nga Shakira naye omanyi mpaamu obudde kuba olunaku luno osanze ebintu byasowaganyedde wano mu office ndabe engeri gyensooti ngambi ebintu okugenda kuwangudde. Yusufu nkwemu budde ki? Sheeki yaŋŋambye nina okuddayo ne mubulira ky'oba onzizeemu either leero oba enkya. Kati budde ki bw'oyagala? Simanyi naye Shakira nyamba sinti oba ntenguye Sheeki oba tenguye naye kati nga bwe nkugambye nti office mukyalimu ebintu ebiri ngenda kukuddira kamala okusorting out some issues in this office. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sheeki akola ki? Shakira. Sheeki akulinze. Kituufu. Mpa time ngenda kuba nkubuulira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Chichi. What a day. What a day. Unaku lwadde lungi. Unaku lukuuki. Shakira, Shakira, Shakira. Shakira amazima. Naye yakwagala. Shakira very expensive. Kyokati nsazeewo ntandise okutambula n'omuwala gwendaba nti tusobolegana buli kimu tankaluubiza ate Shakira I'm confused right now. What decision can I take right now? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. وعليكم السلام ورحمة الله. Edolien. Ate naali badde wa munnange. Edda nkunoonya. Mala okusala bagamba obeerako awo n'osoma ku ssuula. N'otwala ne ku vikiri mpola mpola. Edda nno nkunoonya. Obadde olugamba otya munnange? Simanyi Sharifa yagambyeko mu nsonga ze. Nsonga ki? Ayinayo ensonga zayagala okunnanga. Munnange nno omusajja Sharifa gw'ayagala okuleeta. Si musiraamu. Subhanallah. Kyekyo hajati. Byayogero bikakasa. Kyekyo hajati. Allahu akbar olimba nnyo. Baana mmwe mbamanyi mulina empiiga zammwe. Naye leka kusala bigambo ku musajja wa munno si kakasa. Sharifa tasobola kukola kintu ekyo. Olabika okwatiddwa nsaalu eri musajja wa munno omanyi abaana abawala mbamanyi. Olw'okuba nti kati olaba ye akusoosa agenda kukola ki? Kufumbirwa. Kati gwe osala ebigambo. Hajati si kumukwatira nsaalu. Sharifa yennyini nnyini yeyabinneegambidde. Yansanze nnyina wentudde nabadde mu cry ajja ekyewuunyisa nga n'engoye ze yavudde nazo mu jjuma tadda zijja mu ssaawa 11. Yenna ali stressed ngenda omubuuza mu musajja wange n'oleeta si musiraamu. Subhanallah. Naye nze sinnakikkiriza okutuusa nga yennyini akinneegambidde okuva mu kamwange. Ebyo sijja bikwata. Nkimanyi abawala bwe muti bwe mulaba olaba nga munno akukulembedde. Owulira bubi. Ojja mwebuuliza. Inshallah nja kumubuuza. Ngenda kumala kiwulira kuva mu kamwange. Ojja mubuuza. Ate otamulemereko nnyo. Era ajja kumbuulira kubanga nze maama we. Tayinza butannanga. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتنا وتقبل دعائي munange bwetyo nze binsobedde erinnya lisumbuwa nnyo abantu aye naddala abasiraamu bo babampitira ddala muwali awedde naye manyanasi akakawala nako kasirusiru ebbanga lyemumaze nako kalemererwa kati okuzuula nti oli musiraamu kale nze waliwo ekintu ky'obusiraamu kyesimanyi nekweperera ndowooza ope bakubuulira yusufu ndowooza okeera nti obakolaki waliwo eky'obusiraamu kyesimanyi ebbanga lyonna likamaze nange ne bekajja ewange enneeyisa yonna kalaba musiraamu awedde emirimu buli kimu nkyo ate kiki ne bekajja nze mba nkimanyi omusaala gwako kali weguli buli kimu neeyisanga musiraamu kati okamanyi ndi musiraamu akolaki naye kyentyamu kiri kimu obuzibu bwembulaba buliwo simanyi oba abeebwabwe banaakakkiriza ne kanyanjula ne banzikiriza mu maka gaabwe okuzaalibwamu kasiri musiraamu mwanyinaze ebyo biveeko omusiraamu tasobola kuwa mwana we nga toli musiraamu anyway ekyo kituufu naye nze sifaani kyemmanyi nti ffe emitima gyakolaki gyasimakana ffe ng'abantu ababiri I know she follows me and I love her at the moment kati abazadde abagaanye simanyi kinaava eripo kubanze kyemmanyi nti kakati ffe ng'ababiri emitima gisimaganya ate era tukolaki twagalana. But to my surprise, simanyi kikyenyeza kugamba Penina. Actually, ndoza before you came in, a girlfriend one, she's called Shakira. Actually, Shakira, yakavana, those a few minutes, few hours before you came in, abadwa. Shakira hadn't spent some time without seeing her. Nobody surprised. It has to say, Naba Pichi. If you don't need to say, Shakira ava wano, kyokka ye ng'alaga nti oba she's ready to move with me. Lwakuba obuzibwa Shakira nti Shakira ali expensive, ebintu ebiri expensive. Ate nga bwe ntunulira Sharifa, kano ka Sharifa, ndaba nga tubadde tukwatagana, we bond, olaba nga tali expensive. Never want these local restaurants. She's okay, she's comfortable. Whatever, she's a promising wife to be. Never surprised. I don't know Shakira, she's down upon you. Kati ndia udi puzzle simanyi unako. Ndia actually penny. I don't know what to do. Naye mwanyinaze, weera ozungira amasiraamu. Omusiraamu tasobola kuwa mwana we nga toli musiraamu. So, when to Wendy, the Simanyo love. Anyway. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا جلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها. السلام عليكم حاكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Ate wano nga nsoma suula eno Surati Sams. Naye nnyumira nnyo buli mpulira omuntu ng'agisoma. Alhamdulillah nange mpuliranga. Nange badde sinagitegeera bulungi enjija oginsomeseemu. Alhamdulillah. Naye wategedde biriwo? Kiki? Sharifa talina kye yaggambye nakyo. Sharifa talina kye yaggambye buzibu ki? Botiiki wali obuzibu? Ofundako botiiki kuba babba ate ne baleeta ebintu ebirala. Kati mutawaana ki? Sharifa omusajja gwadde ayagala oleetera Hajjati si musiraamu. Sharifa omusajja gwagala oleetera Hajjati si musiraamu. Zulufu ng'agenda muleeta wani wa Hajjati? Maka gano? Naye goloza Hajjati anakkiriza. Kale Hajjati ne wabakkiriza bagenda zisobola okukkiriza? Hajjati wabakkiriza kugogaana. Sisobola naawe. Mbeera omuko wa Peter? Ati wabedde dda kuba nze Sharifa yanneegambidde. Twava ku Juma nze ne nkomawo ewaka yagenda bugenzi. We yagenda yakomawo ssanga 11 naye nga womutunuulira. Alinga omusokoolemu ezenda. Zulufa nkugambye. Sharifa ne bw'ataano omusajja. Kale andeetere wano Peter. Andeetere golokyereko maka ga musiraamu okuleta omusajja atali musiraamu. Nkugira nti kati kyatuuse dda. Nga munakuwavu nnyo, munyiikaavu nnyo. Ngenda okumubuuza. Mwate omusajja gw'abadde aleeta si musiraamu. Kyatuusewo ogenda kikolera ki? Tekisoboka. Kyatuusewo kusaidiye naye maka gano tekisoboka. Nkugambye kale Zulufa kyo kitegeera okuva leero. Omusiraamu tasobola gaba mwana we ku muntu atali musiraamu. Kino kizi. Ngati mugabe tekisoboka. Sharifa aleeta wano omusajja gwali okirabyeko? Kyasobose dda. Kati Zulufa ng'olunaku lukya ku makya ng'oneetera wano omusajja nga si musiraamu. Kane Sharifa tekisoboka. Gwe linda. Nkugambye tekisoboka. Kale Hajjati ne wabakkiriza nze sobola kikkiriza. Wakikkiriza dda nedda. Kyangu gwe ojja kumwebuuliza nze nga we yabiŋŋambye. Ayinza okuba adde asaaga kati gwe mwebuuliza olabe. Gwe Zulufa nga Sharifa aleeta wano omusajja nga si musiraamu atandika ati nze mbeera omuko wa Peter nze muko wa Pawulo nga kijja kitya. Astagfirullah tekisoboka. Gwe Zulufa jyawo mbuulire nnyonnyola. Mpulira bikyansobedde simanyi nakyakuzzaako. Kati gwe bwayogerako naye yakuddamu ki? Yankakasa bukakasa ddala nti ye si musiraamu. Kati nze kyendaba mwesonyiwe kubanga nze engeri gye ndabamu Hajjati ne Hajji akyamazima tebasobola kukkiriza kulwetikka musajja atali musiraamu nti omubatwalire. Ekyo kituufu era okumwesonyiwa asobola okumwesonyiwa naye waliwo ekizibu ekirala. Ate kizibu kiki? Ndi lubuto. Mwana kyogamba nti bulijjo musisinkana oyo omulenzi n'otuuka ne kusala okufuna olubuto. Shukula nawe ebintu by'omukwano obimanyi bizibu. Omanyi lujje lakawula ogambye ki? Shukula gwongambye ekigambo ekyo. Kati ogenda kukola oti? Sikisobolerako ddala. Ekyo ekintu kibi nnyo. Mazima ddala ndisinkana atya Allah wange w'ekitiibwa ku lunaku lwa kiyama nga nze nakola ekintu bwe kiti eky'okutta omuntu. Yes fine nkimanyi nti no ekintu ekyo kibi nnyo naye ate kaakati omusajja oyo tebagenda mukkiriza. Hajji ne Hajja tebagenda mukkiriza mu maaso gaabwe. Nze simanyi nakyakuzzaawo kuba ekyo ekintu mbeera kinsuza nkulonguta n'ekiro kyonna. Naye omanyi Yusufu oyo muwoyewooye asobola okukyuka nadda mu busiraamu. Olaba kati ebikolwa bye byonna akola nga bya kisiraamu.
kitegeeza obusiraamu abwetaaga so asobola okukyuka kweyogera naye bulungi ajja kukkiriza. Ekituufu nze kyose kisobola akadde kano kuba kati bensusa otegeera. Tofaayo kangezeeko ekisoboka tulabe. Baba wuuyo akunnyonnyole. Yusufu naye wakitowulira? Mpulira naava ate kiki? Naye otegeera bulungi? Ntegeera. Omutwe gwe gukola bulungi. Otandika otya? Ekyo kirowoozo wakifunye ddi? Ogenda oyanjula omuwala omusiraamu omuleete mu maka gafe ag'Abakatuliki. Gyonsese kutuula ku kirowooza. Namugambye. Lwaki oyagala okuswaza oluggya lwa jjajjaffe Yusufu? Gwe gwe babbulamu amanya ga jjajjaffe n'omusikira otuswaze bw'otoleeta omukazi omusiraamu mu maka gafe. Baba kimugambe. Wali okirabyewo? Njagala ombuulire, wali okirabyewo? Bannange, ndi muntu mukulu nsussizza emyaka 18 kitegeeza ntegeera buli kyenkola ntegeera. Ffe tutategeera. Siwe ngambye. Oba tata yatategeera oba ono yatategeera. Sitegeera. Ngambye bannyinaze nti temutegeera. Siwe ngambye bannyinaze mmwe mwagala okubitweka mu mbeera. Gwe atawuliriza oyagala kutandika ekintu kitasoboka mu maka mu famire yaffe. Baana bange, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyusa okubalaba. Naye olukiiko luno akusanyuka naye omutima gwange mpulira kukaaba. Ate kiki? Salufa mwanye muganda we Zulufa alina ebigambo bye yandeetedde naye tebyampomedde mu matu gange. Ne mugamba sijja kubikkiriza mmala kuwulira Sharifa ekimuvaako. Nakiwulira kyekumanya tambula gwe munnange yabikugambyeko taata? Ebigambo nabiwulidde naye sinabikakasa. Tonnabikakasa nawe? Sinabikakasa. Eŋŋamba njagala biwulira kuva mu kamwa ke. Sharifa bituufu? Helen, ebyo bigambo byo? Si bigambo byange, nkubuulira ekituufu kubanga ndi mukulu wa Yusufu. Emikolo gyonna gibaddewo mu luggya lwa taata. Ffe bakulu bo nze we nali nnyanjula wandaba omusajja gwe naleeta musajja ki? Sayita Mukatuliki? Manyi tesimanyi mukowo. Simanyi mukoddomi wakyo. Weebale nnyo naleeta Mukatuliki. Wolebeko muganda waffe yenna ng'aleese Abudu Abudu yazze okwanjira mu luggya lwa taata. Obanga muganda waffe oli mukulu munaffe ng'aleese Mansituula bakulu w'abalenzi nga baleese Mansituula oba Kasifa, tuleeta abasajja nga Bakatuliki kubanga tutambulira ku nnono ya jjajjaffe. Jjajja bwe yali awasa jjajja mukyala yaleeta Mukatuliki. Taata bwe yali awasa maama yaleeta Mukatuliki. Nange bwe natuuka okufumbira naleeta Mukatuliki. Ffe ekitiibwa kyaffe kya mpeta. Mugambe ne ssenga muto. Weebale nnyo ffenna ndowooza okiraba. Twafumbira abasajja Bakatuliki ne batuteekako empeta. Kati gw'otandika otya okuleeta omukazi omusiraamu mu luggya lwa taata? Maama, byonna nga we yabikugambye bituufu. Omusajja bwenteekateeka okufuleetera si musiraamu. Sharifa, ng'otandika otuleeta wano omusajja atali musiraamu. Kutini ejjudde wano ng'otuleetera omusajja atali musiraamu ng'otandika otya? Tuli abaganda baabo. Nga nabo bagenda nga batunga abasajja batali basiraamu wali okirabyeko. Okuva gye tuvuddeyo namu bajjajjamu okyawo mbaseka wali owuliddeko omuntu aleese Peetero wano
Ne baganda bangi bafumbiddwa abalabye. Ng'eyaletse ko wanga yalaze ko omusajja atali musiraamu. Yalese yokaana wano. Ye nga musiraamu kyasobola okuwa omwana we nga toli musiraamu. Naye nga wamutandika. Leka kwekooya. Omusajja nga atali musiraamu ng'omuleetawo. Maka gano nga otawa omusajja atali musiraamu. Todda mu muntu omuleetawo. Lwaki mwagala okuleeta amadiini gano okutwawula yawulamu abantu abalina endowooza emu n'okukkiriziganya okumu? Lwaki mwagala amadiini gatwawule yawule abantu abali obumu? Wabula amadiini gatwawule yawule. Gano amadiini nze mmanyi galeetebwa bali bafuzi b'amatwale ba colonialists be baleeta ebintu ebyo nga bali simanyi mu zino struggle for the partition of Africa. Partition of Africa ebyo gwe temusobola kifumiitirizaamu abasajja abazungu abaleeta amadiini gano kati mwegemuzzeemu agatukubaganya bwe bajja wano eno kati katugeze bano abaffe ba missionaries abajja abaleeta the Anglican and the Catholics. Abasajja bajjanga emmundu yeekulembedde Bayibuli egiri mabega. Nkitegeeza ki? Lwaki emmundu ye yakulembera nga Bayibuli eri mabega? Emmundu kitegeeza mirembe oba busi? Kati nojjo tunula bano abayisiraamu bano bawalabu baali basajja basuubuzi nnyo be bajja n'enzikirize. Amadiini mwesibye ku madiini agatwawula yawulamu gali madiini gaabali gano gaabano. So ffe tuli baddugavu n'omwana wengenda okwagala muddugavu. Kyowulira bwe yeewuuma. Singa mbadde Sharifa gwe ngenda okwagala oba agenda okunyanjula nga Sharifa yeddira muziro gwaffe, awo ekyo kitegeerekeka nti Sharifa wa muziro ki tuwa muziro gwaffe, ekyo kitegeerekeka era awo manya nti eyo nvudde ku nnono. Oba singa Sharifa ayagala okunyanjula ng'omuziro gwe gwa maama waffe, ekyo nakyo kivve, ekyo kyandibadde kitegeerekeka nga tugamba ye oleeta omwana omuwala akwanjulwa atya bwatu ne bwatu. Naye Sharifa ffenna tuli baddugavu, ffenna tuli baggwanga limu. Kati awo waliwo buzibu ki? Ne zino njawukana z'amadiini kyokka ne mu madiini ago oba oli mukatuliki oba oli musiraamu oba oli ki, ffenna Katonda ali ogu ali waggulu oyo ali omu. Lwaki amadiini gatwawula yawulamu bwetyo nga tetwandibadde tusobola okubeera omuntu ogu omu? Ebyo abazungu bwe baabireeta nti tubeerewo n'obutakwatagana. Amadiini bwe gaba gatugatta emiziro bino ebika nti gw'oli Muganda oli Munyankole bijja twawula. Bwe bamanya nti kale ekyo kibagasse, amawanga gabagasse, mwenna muli baggwanga limu, muli ba ddiini emu, era ebyobufuzi bibaawula. Kati baabiteekawo ffe busobola butakwatagana. Kati labayo mazima mwana muwala Sharifa ngina ne mutunuulira mwana muwala alabika bulungi, tukwatagana, kayina empisa nnungi, buli kimu kirungi. Yusufu totumanyira, totusiriwalirako, totugwirako ddalu. Ate gye mbamunza Yusufu Kasibante totidde na kuyisa nnyera jjajjaffe mukamwa kubanga yali ku bulamu. Yusufu Kasibante ani gw'omanyira? Kugambye omusajja tetutwagala mulabako wano aye tovaawo naye bw'anaakujja. Gwali okiwuliddeko wano? Mama sikiwulirangako. Kati gw'okitandikidde ku kiba nno baligundi yafumbirwa Mariyamu Yoweri yafumbirwa wawuli yaleeta Pawulo. Maama leka kwekooya. Ebyagamba aleeta ano omusajja simanyi atali musiraamu tubisazizzaamu. Era ebyo birina kusazibwamu. Kati emikolo gye mbadde nteekateeka yenda gikola. Tugisazizzaamu tegirina gye giraga. Najo nyanjamoza salungi kakuloga mu bawala bonna abali mu nsi muno olabye kugenda ku muwala musiraamu. Kankubuuze tubadde tukeera nze naawe ne tugenda ku kigo ku parish okusaba, obadde otera kusaba service esooka y'abavubuka. Temuli bawala mu kwaya? Tebalimu? Bangi bajjudde bati. Mbuuza kukereza teri bawala? Weebale nnyo. Oba temulimu balungi basinga akakola ku kootijarako? Tebalimu? Lwaki tuwaza muwala mu Katuliki? Twagala muwala mu Katuliki, tetwagala muwala musiraamu. Otandika oti
oyagala kutta bazadde baffe siko otunulire mama emyaka gy'alimu tunuulira taata emyaka gy'alimu oyagala kubatta bawulira batya nti mutabani waabwe agenda kwanjula akawala akasiraamu era mbadde mbasaba temugamba bazadde temugamba taata ne maama ku bino ebirimu ono byayogera mu kwewuunzawuunza baba nze sobola bagamba bayinza nobba kubisa puresa taata nawulira nti nno ggwe ogenda kuleeta akawala akasiraamu puresa zijjamuku mbadde nkusaba njagala ofune amagezi ogende ku kereziya onoonye omuwala omukatuliki ow'eddiini yaffe kyekyo kyennyini baaba ako akawala tokaleetayo shangutandika otoyota wano omusajja atali musiraamu baganda bo baabo olina gwalirabe nti aleeta wano omusajja atali musiraamu ye bonna abafumbiddwa baleeta kwano omusajja atali musiraamu gwe ngaotandika otya bisaziddwamu ate gwe Zulufa nkunyiigidde tawalina byomunyiigira tujje kuddira nsonyi ozifuula obusuulu lwaki ozijja nozifuula obusuulu sengawo joweriya gwe yaleeta wano omusajja yaleeta joni niwaba mulese maama sengawe yono sengawe wakikaki naye kati waba mulese nakitegera naye leeta omusajja atali musiraamu kati gwe omuleeta tomuleetayo ajati ani Abdulhakim byonna nange mugambo bisazaamu sigaanye nange nabisazaamu kirungi ekyo bw'oba wabisazaamu kirungi tobireeta tomuleetayo ne waliwo ekitasobola kusazibwa kiki nga kyekitasobola tusazizaamu bino nga waliwo ekigaana nga kyekigaana tusazibwamu nakyo kisaziddwamu nakyo kisaziddwamu bw'ogamba nti kisaziddwamu naye omanyi kyennyini kiki nga kiki ekyo kigaana oteekwa ekisazaamu nkugambye nakyo kisaziddwamu Hakim maama togeza n'omuleeta Yusufu togeza tojja kawasa nkulayirira bw'obanga ddala ddala gwe wasikira jjajjaffe era nga bakubbulamu amannya ga jjajjaffe ng'omusajja obadde okimanyi nti mukatuliki goberera obulombolombo n'ennono obw'abakatuliki naye ako akawala tojja kawasa wabula bannange sigenda kuyomba nze ndaba byammwe mubiteeseemu soka enzirukenzire ku ofiisi meeting eno naadde mmanyi ya mirembe yakwatagana naye ndaba ate mmwe mugiteeseemu bigambo tojja kawasa okugjako ogenze mu kereziya n'oleeta omukazi omukatuliki gwe tumanyi totuleetera busiraamu se kati nowalandika okwebika obukaayo nze ndaani abwebikka ng'olonjogera nti nkukakasa okuggyako nga siri mukuluwo tojja kawasa Hakim ndi lubuto ogenda mutu omanyi weki Sharifa oli lubuto olwani olwa Peter olwani olwayokaana Sharifa omwana omusiraamu afumbirwa ali lubuto otandika otukwagala abasajja ng'okyali wano bakagamba dda n'engendo empaavu ngendo empaavu waliwo ekirabyewo omwana omusiraamu kuva mu nnyumba nga zino omubaka wano atusomesa nti omuntu yenna bw'afa asigaza emirimu esatu nga mwegyo kwe kuli abaana abalongoofu kati omusajja atali musiraamu osubira zaawo otya naye abaana abalongoofu tekiriyo naye ogenda lujjamu lahawula ogenda lujjamu Hakim ekyo tekisoboka era sikisobera olugjeemu nno Sharifa gwe saga tukyayogera naawe maama ajja lujjamu osaaga nange لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء